akulira abakozi ne David Kabale ow'ebyensimbi bakubaganya empawa ku nsaasanya ensimbi za gavumenti. Was released for all departments and there was no money for monitoring in the fourth quarter because of the shortfalls in revenue collections. Bano babadde mu lutuula lwa Bakkansala olutudde ku kitebe kya disitulikiti. Bakkansala batula ku bukiiko obw'enjawulo okulyako ekikula ky'abantu akalondola ebizimbe n'obulala bwe beekubidde enduulu eri omukubiriza w'olukiiko lwabwe Najja Nasif nga bwe bataafuna nsimbi za kulondola mirimu gy'abakozi ba gavumenti. Some technical officers, they told us that they released the money. But the cow told us that the money. Now which is which? Bakkansala bategeezezza nti akulira ebyensimbi David Kabale yababbirako nti ensimbi zaaweerezebwa gavumenti ya wakati kyokka abalina okuzifuna ne batazifuna kyokka banaakulira abakozi Alfred Malinga abambalidde mangu bw'ategeezezza nti byabagambibwa bikyamu. To my recollection, I knew that the money was not released. Again, if Mr. Kabali, who is the acting finance officer, says the money was released, we should investigate to find out where that money went. Bakkansala bagamba nti waliwo ekkobaane mu bakozi ba gavumenti e Wakiso mu kubulankanya ensimbi y'omuwi w'omusolo. Ssente batugamba tezajja. Kyokka ate bw'obuuza ku seefu owagamba ssente zaafuluma kati tubuzabuziddwa. Ssente baazirya kati bamanyi bwe tunaalondoola tugenda bakubamu ebitundu. Bwe tuba tetumonitarinze kitegeeza nti emirimu egikoleddwa ogwaffe amaaso gaffe ge gabeerako emikono ne kitutakola ki kitegeeza nti bajja kukola nga bw'owulira abakoze shode waaka biki bwe bityo. Omukubiriza w'olukiiko lwa disitulikiti eno Najja Nasif agamba nti ensimbi zino bwe zibulankanyizibwa kiziŋŋamya obuvunaanyizibwa bwabwe obw'okulondoola. Era nga mulabye obukiiko obumu bugambye tebwafuna ssente kulondoola emirimu egyakolebwa mu myezi esatu egyasembyayo ku mwaka guli gwe tukubye emabega. Mpadde obuvunaanyizibwa bekikwatako okubanga batuwa lipooti ku ssente z'alina okulondoola emirimu. Kyokka bino byonna bibadde bigenda mu maaso nga bamu ku bakkansala ebiteesebwa si bibaliko basudde ennanga abalala bali ku masimu gaabwe nga waliwo n'abadde beekuba ebifaananyi ebyakazibwako ebya serefi. Ensonga endala ezoogeddwako ettaka ly'ekibira kya disitulikiti y'e Wakiso ekisangibwa eggunda nga bayisizza ekiragiro ekiyimiriza mbagirawo ebikolebwa byonna ku ttaka lino erigambibwa nti lyanyagibwa abanene mu gavumenti ssaako ne mu maka g'omukulembeze w'eggwanga. Richard Mwanje, BBS Terefayina, Ageesigika.